Kale muntu wange nkwebaza okubanga okyangoberera obudde buno bwa ziri ssaawa nga 5 ez'emisana ennaku z'omwezi 26 lwa mukaaga ndi ku kyalo Bbuwa Kikuba Mpanga Namayumba ebeera Nakaseke district Ssemuto sub county. Wano kino kye kijja ky'omugenzi senior woman Irene Nakitto eyali mukyala wa Fred Ssebbale. Senior woman Irene Nakitto abasinga mu mutegeera ku luyimba ng'ekitubunya amalya era luganzi nnyo ku ludda lw'abakyala. Then akaddingano super yakayimba ne Fred Ssebbale n'abeera ngenda ne skati ngenda n'omutembeeyi. She was a vocalist, yali muwandiisi wa nnyimba, yali muzannyi era yali muyimbi. Okusinga erinnya yalikolera mu Zebra Associated Singers naye nga yatandikira mu kibiina ky'amatendo egye yasinkana owewe Fred Ssebbale ne babanga bakola emirimu. Senior woman Irene Nakitto okusinzira wano ku kipande kiraga nti yafiira ku myaka 37. Yazaalibwa nga 18 ogwokuna 1973 yafa nga 12 ogw'omunaana 2010. Ekijja kino tekyali bwe kiti, kyakolebwa aba emboozi ya kadongo kamu era nga nze Muzungu David n'emikwano gyange bwe twakola omulimo guno okubanga tuddaabiriza ekijja kino okubanga tukituusa wano. Naye era wenkirabye kyetaagamu obuyambi kubanga ono talazo kati wuuno akaddiye. Naye tekyetaaga kuzzaako ate talazo mulala, kyetaaga kufuna owa talazo ajja kiwagale. Olwo ayiseeko ne paint ate kiddewo bupya. Kyekirungi kya talazo mpozi kano akaati kakendabyeko wano ke kayinza okuba nga keetaaga okubeera nga kawera, naye era kyemmanyi oyo akola omulimu guno asobola okubeera nga agukola. So yono senior woman Irene Nakitto omu ku bakyala abakyasinze okuba abaganzi mu kisaawe kino ekya kadongo kamu. Senior woman Irene Nakitto mu kibiina kya Zebra bakolera ddala ennyimba ezaawera, naye nga ajjukirwa nnyo akayimba ke akalabuka Naaki. Oluyimba olwo yalukola ne Fred Ssebbale era kigambibwa nti lwe lumu ku luyimba ezaamuleeta. Then yasiibuza ensi Dunia Weeba ng'olwo oluyimba yaluleka mu studio lwamaalirizibwa mutowe Rose Nakasujja. Rose Nakasujja ye yali mukyala wa Mulindwa Vumbi era oyo omukyala Rose Nakasujja gwe ayagala omutegeera obulungi genda onoonye oluyimba lwa Fred Ssebbale original version yakuyimbira akatundu akalimu nti mulamu mu abantu ankudde kanjogere byemuze mu ntyoboola. Yoyo eyali Rose Nakasujja, naye nga ono yali adda ku muganda we gwendaba wano. Then wali ne wabeerawo omulala era tugenda kutuukayo. So yono senior woman Irene Nakitto abasinga gwe mubadde mumbuuza, naye nga mu maaso kaawo ngenda kubeera nga nkolako interview ne mukulu we mwami Patrick Bafiirawala. Mwami Patrick Bafiirawala ngenda kubanga nkolako naye interview oba oli awo atuweeko ebimu ku ebyo byamanyi ku baganda be. Naye nga ojja kujjukira omukyalo ono ng'ali mu kibiina kya mukulu we Eliasaf Kibirige. Bano baatandikanga abazinyi, baali bangoma nganda, omwo mwe baatandika okwebbulula okubeera nga bayingira ebibiina ebyakadongo kamu. Eyo nayo tugenda kutuukayo tulabe butya ono we yatuuka okubeera nga ayingira ekibiina kya matendo promoted singers. Naye nga programu eno nsaba ngiweerezeeko muganda wange Kabugo Shafik. Kabugo Shafik weebale nnyo, y'omu ku bantu ababadde baagala okulaba wa senior woman Irene Nakitto we yaziikibwa. So Seruganda wano we wano, naye nga nkugamba nti ngoberera ku mikutu gyange Facebook, YouTube ne TikTok, subscribinga, commentinga, sharinga. Then waliwo abalanga naffe nabo mbeebaza New Subs Fashions. Abo aba New Subs Fashions bambaza bakyala
abasiraamu n'abatali basiraamu. New Subs Fashions esangibwa ku Sunset Arcade ku Wilson Street. Tambula ng'ova ku Pioneer Mall oda ku Alua Park yisa Wilson 1. Kati wova ku Wilson 1 ogenda kuddako ku Healthlink Pharmacy. Healthlink Pharmacy weekoma yambuka amadaala kati ku muggukiriro ku mukono gwa right edduuka lyosookerako yeyo New Subs Fashions. Hajati Namatovu Fatuma wali okubanga akuweereza. Tuyina Kikaaya Vocational and Kikaaya College School abo bali Bulenga bali ku bya kusomesa omwana Omunayuganda. Kale gwe twalayo omwana babeerenga bafuula omwana oyo Omunayuganda ow'enkya omulungi. Twinex International abo bali Bulaga ku Lwemityana ne tubeera ne St Michael Educational Center bali Kiwanga Mukono. Plan B Records abo baliwo ku bya kukwata nnyimba. Gwe yenna ali eyo nga weetaaga okubeera nga okwata oluyimba Plan B Records weeri. Kati tuyina abapya ku board ba Be Safe Hotel and Bar abo basangibwa Nsaggu. Mukyala namba ya Harriet mama w'abaana munnange weebale nnyo okubeera nga okola omulimu ogwo. Baganda baffe bangi bawangalidde mu mawanga g'abakyeruppe ng'okuddako eka kizibu, naye omukyala ono yeerekereza n'agamba nti kansanyuse abantu ab'ewaka n'akola ekintu abantu we basanyukira. Kale gwe yeetaaga okubeera ng'olanga naffe nkwaniriza nti jangu yeetaaga ennyimba za kadongo kamu naawe osobola okunsanga Kasubi ku basooka kwa Vula Stage. So kino kye kijja kya senior woman Irene Nakito nga bwe kirabika. Ab'emboozi ya kadongo kamu na kano ndaba kaakano kakulumuse tekakyalinga bwe kaali. Naye nga sofa kati kye twetaaga owatalazo okubeera ng'ajja akiwagale azeeko kalangi ekijja kino kibeereyo. Kye kirungi kya talazo titalazo ye bawagala muwagale nga kiddawo nga kifuuka kipya, era kati kino kiyisaako mashini nga kiddamu kirabika nga ekipya. Gano amayinja gonna gaddamu ne galabika bulungi. Ekijja kino twakirongoosa nga zaali ennaku z'omwezi nga 4 zaali nga 2 Ogwokuna 2017 lwe twalongoosa ekijja kino, naye nga neebaza nnyo Sseruganda Ssaalongo Suna Ben bwe tuti bwe twatandika enteekateeka ez'okuba nga tukola ekintu kino nga nkyali ku Bukedde. Suna Ben twali mu lwali awo bwe tutyo kubanga Ian Fred Mbalire Kateteyi yali antegeezezzaako nti ekijja kino omuti wano waliwo omuti gw'omuyembe nti ettabi lyali lyagwira ekijja kino ne kiba nga kyabomoka ne bagezaako okitereeza. So awo we twaviirayo ne tuleeta amaanyi okubanga naffe twongera okubeera nga twongereza ku okusiima ebintu ebyakolebwa mikwano gyaffe gino. Kale bwe tutyo bwe twajja, naye nga senior woman Irene Nakito ojjamu balako abaana balinga 5, abalenzi bali 3. Waliwo Henry, waliwo Eric ne Ian Fred Mbalire Kateteyi. Eyo story ya Ian mpanvu, naye Mzee Patrick waali ne Ian naawe nkwebaza okubeera ng'omuntu omuvumu yavaayo n'analeetinga how it came okubanga tazaalibwa Fiona Nakayiza n'abanga azaalibwa ono, naye nga waliwo Nalumansi ne wabeerawo Viola ye mwana omukulu. Bino ebyokusoma kwe biki ebyo tugenda bitegeera eyo mu maasoko awo, naye nga mbasaba nti mwongere okungoberera. Wali ku ludda luli ndabawo bano be bazeeyi abazaala ono, waliwo Kawooya ne wabeerawo ne oba muyite Sengange Nabwonso omwana oweeka ow'Eiganga. Eiganga mutera okujjayoko? Okay. So Nabwonso yali mukyala Musoga. Anyway, kankomewo n'ekitundu ekyokubiri. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall
otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Kikaya College School. Essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya ddene boarding. Mix y'abawala n'abalenzi. Senior 1 paka senior 6. Balina library, science, ko ne computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, ko ne section y'ebyemikono, omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self-contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Kikaya Bulenga Mitiana Road. Okumanya ebisingawo, noti 757 mukaaga 4 11 57.